kankulinde. Ensonga ey'omunda katika tugigwennyalwe tugitegeere tugisensule. Ensonga ey'omunda wano mu The Inside Story. Kati weesibe enkuba onywere. Ngekutuusibwako Najjera Islamic Secondary School erisangibwa Najjera ku Busibanti Road. Basomesa arts and sciences kw'ossa ne Islamic theology okuva ku shuba idadi paka ku thanawi. Okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku ssomero. Bakubireko ku 0700 99 77 78 oba ku 0759 56 31 27. Nkutwala ku kazinga ke bayita the Forbidden Island. Wabula katono nnyo Isirayiri egambye nti waliwo emizinga gibadde esatu egibakubiddwa ku makya. Mizinga gibadde esatu bagambye nti ogumu gwe guyiseewo era nga gwe gubaddemu ne clusters. Ebiri bagamba nti egyo bagiwozezza, ogumu ne gugenda maaso n'okuba nti guyiseewo oba oliawo. Kakati tujja kwongera okwetegereza ebivaayo nenga bagamba nti omuzingo ogwo guleesewo damage y'amaanyi ddala era bajja tubuulira obanga waliwo abafudde Irani bwakedde oba wandagazaako mizairo ennene 3. Kakati ojja kukkiriza tutuuke wano kusooka sipiika palamenti y'eggwanga erya Iran bamuyita Mohammad Bagheri Garibaf oba Karebaafu avuddeyo n'ategeeza nti eggwanga lya Iran bagenda mu maaso n'okulabika nti beetegereza movements z'abasirikale ba America ali mu kuleeta ate nga bw'ateesa. Okuteesa n'okuleeta bye bimu. Mukadde ke kamu America mulaba edduka. Nabagamba nti ateesa n'ekibooko wansi. Ghana byagambye akusabule. Kakati America mu mbeera y'okuteesa era nga bwe nabagambye yesterday mu mbeera y'okuteesa ali mu kuleeta Bamarine. Kasowulira nti Bamarine omanya lwa ku mazzi. Omanya oluba lwa ku mazzi bakomando naye nga bagwa mu units ez'Abamarine. America bayagala okuleka nti aleeta. Omanyi nagamba abo abasajja bali equipped mu air. Okitegeera ku mazzi Bamarine weebali, ku ground weebali, mu aerospace mwebali. Kiki batalina Abamerika buli kimu. Era bw'obawangula oluusi oba tobawangudde lwakuba olina amaanyi buyinza kuba bukodyo. Omanyi kituufu omunafu asobola okuwangula ow'amaanyi ng'obukodyo bwe bususse. N'omanya nti bw'anaaleeta zi B-52 nze ngenda kukola ntya. Kaakati obukodyo bwa Iran bw'obukko busobola okumutaasa naye ne bwawangula Omumerika omu Iran si lwakuba nti Omuyirani aba w'amaanyi kusinga Mumerika. Just nkodyo. Kaakati era nga bwe mbagambye nti Omuyirani alina akakodyo k'atandise okukola ku mazzi kakutega mitego. Okitegeera olina okutega ku mitego. Omusajja bw'oba okimanyi nti omusobola mmwenganga mutege ajje ng'asaatuuka agwe mu mitego. Okimanyi nti akakodyo k'okutega akakodyo ak'okutega emitego kakolebwa munafu naye ate kasobola okumuwanguza oba mukitegedde. Gwe buli waba omuntu ng'ateze omutego omanya munafu wabula kasobola okumuwanguza. Mukyalo eri gye twakulira ewaffe ekasaana enkwale kuba tosobola gigoba gisanga n'ogitega omutego naye ng'osobola ogikwata. Kati Iran mu mbeera y'okuba nti munafu ku Mumerika, that is the fact, ali mu kutega mitego. Gwe jangu ng'osaatuuka omutego ogumala okukukwata ng'akusabula akubuuza obadde osaatuuka olagawa. Kakodyo ka Iran. Anyway, mbadde wano eggwanga ettibwa erya Iran. Sipiika palamenti y'eggwanga bamuyita Garibaf abulira ntegeeza nti bagudde mu lukwe. America eri mu kumuvinga basirikale baagala okuwamba ekizinga kyabwe ekiyitibwa Hag. Garibaf ategeeza n'agamba nti byonna ebikolebwa tubiraba wabula okusinziira ku Garibaf agamba nti waliwo eggwanga awo mu region eriri mu kukuta ne America bakole operation eyo omulundi gumu. Waliwo eggwanga eryagala okuwerekera ku America bagende bakole operation talyogedde wabula Garibaf alirabula nagamba nti tugenda okusesebula America naye n'eri eggwanga tugenda kulisesebula lijja tuwulira. Tayogedde eggwanga ki naye bw'otunuulira mu mawanga ago. Nze waliwo omutima gwanga gwe liŋŋambe si kirungi nnyo kuteebereza kubanga osobola okuwaayirira omuntu naye nganze agoberera ebintu bino buli lunaku wano nganze abibabuulira. Eggwanga eriri mu region nga lyagala kugenda ne America bawambe ekizinga Kaga. Omutima guŋŋamba nti oyo Saudi.
okusinziira ku bye tubadde tulaba kubanga Saudi Arabia ng'oggyeko Iran awo abasigadde abo bonna Saudi Arabia abasinga amaanyi tayinza kubakkata nedda atoyo mutiitiizi nnyo omugagga omutiitiizi ye kata abo UAE tayinza kuba UAE oyo musuubuzi nnyo kati ate okumwonoonera ebintu bye eby'e Dubai tayinza kuba kata naga tugende mu lutawo tuwambe ayinza kuba Omani nedda oyo bakolagana ne Irani Bahrain munafu Jordan munafu ani tima gungama nti yo Saudi Iran tayogedde ne bagamba intelligence yabwe balaga waliwo eggwanga mu region eryagala okugenda ne America bawambe ekizinga kyabwe balabudufafu agana nalyo Garibaf kakati in fact omusajja oyo yennyini Garibaf nga sinnamuvaako waliwo amawulire agategeezezza nti abadde ku lisiti yabo balina okuttibwa Garibaf ne Minister w'ensonga z'ebweru w'eggwanga Garibaf ye speaker ali so powerful ne Minister w'ensonga z'ebweru Said Abbas Aragech babadde ku lisiti yabo balina okuttibwa wabula America yayogedde dda ne Israel n'amugamba nti abo baleke bw'onaabatta tugenda kuteesa naani kati amawulire agaliwo nti ku hit list y'Abayisirayiri babadde balina kalisiti ab'okuttibwa nga kuliko Said Abbas Aragech Minister w'ensonga z'ebweru w'eggwanga nga kuliko ne speaker Muhammad Garibaf kati okusinziira ku mawulire agaliwo nti America yagambye se abo batalizi babajjeko ku lisiti y'abalina okufa Israel era akapapula akalika abalina okufa Garibaf ne Said Abbas Aragech bamaze okulabika nti bagibwako kakati kansooke nkubuulire pulaani y'omu America bategedde nti Strait of Hormuz okumuggulawo biyinza okubeera nga bizibu okugula Strait of Hormuz biyinza okubeera nga bizibu ne baagala Iran bamunyige nga bamunyigira ku kazinga ke kati bajje bakatwale oluvannyuma agende maaso niko bika nti aggulawo wano ye plan Abamerika balina plan ennene bagende batwale abasirikale bamarine bakomando bakole raid ku kizinga ekiyitibwa Kaga bagende maaso n'okuba nti ampuliriza bakitwala mu kukitwala banyige omusajja ayitibwa banyige omusajja ayitibwa mu Iran agule akazinga agule omulyango gule oguyitibwa Strait of Hormuz mbeera nga bwetambula bwekityo bwe kiri kizinga bakiyita Hag oba Forbidden Island ngenda kikubulira ebikikwatako eno economic lifeline y'eggwanga etibwa erya Iran amafuta gaabwe ebitundu 9 ku buli 10 awo balinaanye ekitundu ekiyitibwa Strait of Hormuz era kitegeeza nti olugajja wali ku kazinga nga bagayisa mu Strait of Hormuz nga bagenda bafuna ssente 90% of Iran's oil exports ziyitaawo kati Trump agamba nti bwe tugenda maaso n'okubika nti awo tukuttewo tujja kuba tumukutta awaluma ebyenfuna bye tujja kuba tubirina kaakati okusinziira ku mawulire agaliwo America ng'akolagana n'eggwanga erimu Iran lyatayogedde baagala okugenda maaso n'okubika nti boolyawo batwalawo Iran kwe kugamba nti amagye gaabwe gamonitalinga all enemy movement era singa bagezaako okustepinga ekigere ku kazinga ke bayita Kaga bagamba mugenda kuba mutuulira Iran ekitegedde kazinga kasanga mu kilometers 25 okuva ku coast y'eggwanga etibwa erya Iran ate nga kali kumpi ne Strait of Hormuz abasajja bayitibwa America bakibalabalamu bali mu kugezaako okulabika nti obaolyawo babala operation eno bweyinza okulabika nti etambula netwegedde nti agamu ku mawanga ng'oggyeko nti waliwo eggwanga erimu eryagala okugenda n'Abamerika lyenteebereza naawe oli waddemu okuteebereza eriryo kakati nti waliwo amawanga amalala mu Gulf gagambye America nti bambi tokikola waliwo amawanga mu Gulf amalala agatidde amangu gamugambye nti bambi tokikola bw'okikola ogenda tuleetera ebizibu lwaki gatidde ebizibu ebiyinza okujja okusinziira ku mawanga gano gagamba nti bw'onaakwata amafuta ga Iran ku kizinga ekiyitibwa Hag oba Kaga ogenda kuba tokubye missiles zaabwe bakitegedde nti retaliation ya Iran agenda kubookera amafuta gaabwe gonna kati bamugambye nti tukusaba ekyo kiveeko kati America ebya Strait of Hormuz yabivaako ayagala kazinga akatwale naye nti waliwo amawanga agatidde nga mugamba nti bw'oteekerayo abasirikale ebizibu bigenda kujja osobola okukawamba naye omusajja ajja kutookera amafuta waliwo abawarabu abatidde
abamugambye nti wookikolera tuwedde ajja gwokya balalu abo abaana balalu. Kati Iran egamba nti ninze akasemberera akazinga akayitibwa ampuliriza ninze akasemberera. Kakati bibi ne bikwata ku kizinga kino bakiyita Hag oba Kalg oba Kak Island. Mbagambye nti Iran yakituuma erinnya epatike bakiyita a Forbidden Island. Kiri forbidden sirwa kuba nti tiwagendayo baki naye omuntu eno kizanyira kuba ozanyidde ku ekonome yaabwe. Continental Island eya Iran mu kitundu ekiyitibwa Persian Gulf we bali awo kilomita 25 zemailo 16 okuva ku lukalu okuva lava ku coast y'eggwanga etubira America yesindoza lubeera lukalu ze kilometers 16 northwest of Strait of Hormuz. Tewali wala nnyo. Province ya Iran gye bayita Bushehr administration yeri awo yetwala n'akazinga kano okitegeera kaliko abantu batono abantu balinga mu mutwalo abawangalirawo nabo bannansi baggwanga lya Iran be bali ampuliza mu kazinga ku mu Persian Gulf kalimu enfo ezirimu amafuta mpitirivu nnyo nnyini ddala okuli gye bayita Faridun endala bagiyita Darius endala bagiyita Silas endala bagiyita Adasil ezampuliriza info Iran mwasima amafuta n'okugalongoosa ekibuga Kaaga n'ekira bakiyita Jazire ye Kalka byonna ampuliriza biri mu kizinga ekyo. Kakati mbagambye nti awo obulamu bwa Iran bwonna buli awo. Omanyi Iran okusigala nga bayimiridde emundu ze bakoze naddala ballistics ezo sente babadde bazijja mafuta na gas kati amafuta gabwe 90% awo ebirombe basimamu amafuta byenkubulidde okuli ekyembo kibayita Darius byonna mpuliriza biri awo Darius Farudun Cyrus Ardasil ebirombe bisinga okubamu amafuta ga Iran ebiri awo. Kati America agamba nti amazima gali nti akeetaaga kubanga pulaani yeri nti bwe tukwata omu Iran wano tuba tumukutte waluma. Kakati ne tutegeera eggwanga eritibwa erya Iran nga bamaze okwabika nti babitegeera batandise dda okumuvinga Iran batandise dda okumuvinga air defense systems ogenda kazinga kano kaliko abantu omutwalo mulamba. Iran tutegedde nti batandise okutega emitego wansi mu mazzi agayingira n'okufuluma akazinga the Forbidden Island. Batandise okutegawo emitego bagamba jangu ng'osaatuuka batandise okutegawo emitego batandise okusimba bomu ngera twagamba nti akagolomono kibeto Strait of Hormuz bakasimbamu dda bomu ate tutegedde nti n'abasirikale batandise okweswanta Iran etutteyo abasirikale gye bali bagenze bagamba nti kale twakulinda dda naye nga oli mu nnyonyi tetukufuna bulungi kati jangu ku ground otufeesinge kyovula bamagambye nti lugenda kubeera lulala nnyo singa lubaawo Omumerika anaagendawo oba taagendewo wakati mu mazzi awo wakati mu mazzi kitegeeza nti oluba lugenda okulabika nti lukoyeza bagambye nti Iran batandise okumuvinga air defense systems eziwerako batandise okutwalawo abasirikale batandise okutega emitego kasa bakisinyako nti abasajja bayinza okwagala okutwalawo nate ne force balina emitego gye batandise okuba nti batega wansi mu mazzi balinda muntu kufaafaagana nabo okitegeera bo balinda muntu bagamba nti awe tuli jangu tufaafaagane ground enaabamala okufaafaagana ye bajja kukozesa eriwo ground eriwo tebajja okugenda maaso nokweka nti oba oliawo bakozesa akadde kano kennyini naye nga tulindidde tulabe kyekigenda okulabika nti kiddako. Iran egamba nti waliwo eggwanga eryo ku muliraano eryagala okulagana n'abasajja bagende maaso nokweka nti oba oliawo babatwalira akazinga bakayita the Forbidden Island kasemberere ofaafaagane nabo. Wabula America egamba nti gwosaagana muliro eryanda lyokya katukuleetere bamarini already Amoni egategeezezza nti America nga wali mu kuteesa ayina abasirikale kati emitwalo 5
abasirikale emitwalo 5 be bali stationed ate kuliko n'abachajja bagambye nti abajja bamarine okulaga nti America akazinga eketaaga n'okwagala okugula Strait of Hormuz kati abasirikale bali mu kudeployinga be bakomanda b'okumazzi bamarine bali mu kuleeta bamarine baleeta either balina okugula Strait of Hormuz oba bagende basuze Irani akazinga akayitibwa the Forbidden Island onaawulira ensonga ey'omunda katika tugigwennyalwe tugitegeere tugisensule ensonga ey'omunda Pal FM ekulera omuntu wa bulijjo bwebali nnyo kuba nti mukyataddeko kale kanzije mu ssaawa ey'okubiri ngenda babuulira enfo ya Irani ezuuliddwa mu lusozi Yazid. Irani alinga luveri lwa ggaali tebaggwayo balina enfo yiino eri mu lusozi Yazid wansi mu lusozi Yazid waliyo ekiriyo then mbabuulire ebyekyombo Abraham Lincoln kyakubiddwa oba tekyakubiddwa ekituufu kyeki ebyo tubireeta mu ssaawa of course ey'okubiri twongera okwebaza olw'okugoberera Nepal Lydia eyakava China wiiki 2 emali yetuusa oli mu kutikula